kibuzo kyali kigamba nti conflict y'Abasiraamu mu Uganda. Nze nga student of sociology neŋŋamba teri conflict wakati w'Abasiraamu mu Uganda. Abasiraamu ba Uganda balina disparity. Abamanyi Oluzungu, look it up. Disparity. Tulina disparity. Twagaana okukkiriziganya ku bintu ebimu naddala mu bukulembeze bwaki naye si conflict. Tetulwanagana yadde tuyinza okusisinkana tukanagana oba omunaasika ekitoyi kya munne naye we are not fighting each other, so we are not in conflict. There is just disparity. Ate mu biwayi byonna kuba waliwo ekiwayi bakiyita Uganda Muslim Supreme Council. Ekyo kiwayi kirina na assumption egamba nti ffenna tuli bammemba baakyo. Abasunni constitution wekola ki nti ffenna abasunni tuli bammemba baaki. Obwammemba b'organization yonna tebuba bwa buwaze, buba bwa kwagala. Kirungi ffenna tubeere. Omusajja ono ye nayini kuteeka Uganda Muslim Supreme Council. Bamwogeredde ebigambo ebirala bingi nnyo ebitali. Bw'oba olina omukisa ng'olina emitwalo gy'okumi oyinza okugenda ku desiki n'ogenda omutegeera yaani omusajja ono. Ono agambye bamuyita Idi Amin. Yes, His Excellency Field Marshal Idi Amin Dada, VC, DSO, MC, and CBE. Allahu Akbar. N'olwekyo osobola okugaana omwetegerera. Ayamuwandiikako si Musiraamu, si mulugwala nga ye, si mukakwa, naye yagezaako okukola balance decision. Ekitabo ekyo bw'oyagala weekiri wali siringi emitwalo 10. Naye mu kitabo kino kyo kipya nakyo kyakafuluma naye mwali nakyo kya mitwalo 10. Teombuuza nti kino nga kinene nnyo kiringa kitono. Kino ekitabo kigamba The History of Islam in Uganda. Kyogera mpaka wano weetuli. Kyayogedde mpaka wano weetuli we baasibidde bakamoga n'okubasumulula. Tulaba nga kiri ne Idi Amin kimwogerako n'abakulembeze bonna. Nakyo kya mitwalo 10. Kiri mu Luganda, kiri mu Luzungu, kiri mu Arabic. Nakyo bw'oyagala nawe osobola okugenda n'okifuna. Ye yakola Uganda Muslim ki? Abubakar Musoke yaliwo nga mukulu. Era be bamu ku baasooka okugikolamu nga Abubakar Musoke oyo muweereza wa Sheikh Maulana Abdurazak Matovu nga ye chief kazi. Eyo waliyo enkaayana abavubuka gurupu y'emugiyita y'abazeeyi yadde erimu abavubuka balala bangi. Era mugamba nti nno bamanyiddwamu ebiwayi byabwe bibiri, ekimu kiri Kibuli kikulemberwa Supreme Mufti, ekirala kiri Kampala kikulemberwa Mufti. Ne wabaayo ekiwayi ekirala bakiyita Spidika Foundation. Sheikh Musoke ekyo nakyakimanyi bulungi kuba mu biseera ebyo yali musomesa ku biraali nga waliwo daawa etambula. Mu daawa eyatambula mu kiseera ekyo mwe mwaba Spidika Foundation. D. Denouncing. C. Qadianism. I. Innovation. A. Atheism. Kyekigamba Spidika. Olwaleero abasinga temukimanyi naye ffe twakitambuliramu ab'emyaka gyaffe. Around 79, 80, 81, 82, 83, 84 nekyabika. Ekyo kirimu ebiwayi nga 7 olwaleero. Musinga kumanya ekikulirwa ekyo omugenzi ekyali kikulirwa omugenzi Mugerwa bakuzirwa kati erivudde wala Mugerwa yakafa Mubaraka. Kati waliwo imaamu waabwe ompya erinnya lyerabidde n'ennaku ezo yajja ewange. Eyo ne wabaawo ekiwayi kikulirwa Juma Kisaaliita. Mumanyi injiniya azimba. Alina kampuni bagiyita Okasiko. Waliwo ekikulirwa Abudu Kasule. Kati mumanyi nnyo yafuuka mufti wa Western Uganda eyo mu Ikra. Ayo naye mu Spidika.
naye kati bwe yagenda eyo yakkakkanyamu egimu. Ne wabaawo ekikulirwa Bukenya Kojja nga kitera okutuula ewa mwannyinaffe Lamula mwannyina BMK wali ye muliraanwa wange. Owulidde ekyo nakyo gurupu ya Speedika. Ne wabaawo abaasigala mu makkati Bakanaabi ne bannaabwe Basiraaji waliwo omunnamawulire Siraaji Luwama abo eyo nayo Speedika. Edda baali bamanyiddwa kigambo kyabwe kyali kimu kinene ekigamba nti wa Speedika taziika atali waki wa Speedika. Naye ennaku ezo bwe nali njogera n'ono ayadde ebyamugirwa yanga nti kati era nze mukulu w'ettwale waawo Emmengo nze nadda mu bigere bya Seeka Kasujja ne mugamba gwe wa Speedika ataziika butali wa Speedika obeera otya omukulu w'ettwale omuntu wanaafa gwe yakola otya naga nti ebyo twabikyusa kati ffe tuziika abataziika be Bakanaabi bwatyo bwengamba. Eyo yonna disparity. Bonna bagamba ba Speedika naye leadership za njawulo is a disparity. Ne wajja Jamaiyati Dawa Salafia. Jamaiyati Dawa Salafia. Naye erimu ebingi bisatu. Waliwo Jamaiyati Dawa Salafia etuula e Nakasero. Amiiri waayo Amiirul Umma Kamuga. Ne wabaawo Jamaiyati Dawa Salafia etuula eri ku nnyanja ya Kabaka awali muzikiti ekulirwa Sheikh Mahamudu Kibaate. Eyo nayo Jamaiyati Dawa Salafia. Ebigambo bye bimu obubonero bwe bimu baawukana. So it is also a disparity. Ne wabaawo gye mutamanyi bangi kati baagibatiza ADF naye bagiyita Salaf Foundation. Salafu ekulirwa Jamiru Mukulu ali Luzira. Simanyi kati Amiru kyali ebweru naye nabo balina batera kwawangalya Emmengo awo era balina olw'ekitebe olwabino ebya ADF baafuna ebizibu naye mwe bali bakola era batambuza omulimu gwabwe abajamiyati beeyita Salafu Foundation naye bonna bava mu Jamaiyati Dawa Salafia. Ne wabaawo abatabuliigi Uganda Muslim Tabligh Community naye terina njawulo nabali mu nzikiriza ekulirwa kati gwosobola okunoonya n'otamulaba Amiru Dawula yali Seeka Sulaiman Kaketo kati simanya ani akola mu ofisi ye butereevu naye ye ali absent nnyo oyinza okunoonya Kawenda Muhammad. Disparity kati ennaku ezo disparity eyo baagala n'oga nti waliwo joint juma mwaziraba naye still baasigala nga buli omu ali wuwe. Bwe bulwadde bwe twafuna nga Uganda Muslim Council efoomingiwa kuba baagikola nga waliwo ebiwayi 5 oba 5 waliwo ekyaffeffe aba Muslim Community. Simanyi bamekamu aba Muslim Community naye nze ndi wa Muslim Community ne Seeka Museka Muslim Community. Ne wabaawo abannaamu namwe mwemanyi National Association of Advancement of Muslims in Uganda. Ono asonze mu Uganda family y'abano yali abannaamu ngimanyi. Ne wabanga abazukuuli omuzukuuli abadde alazeewo ono abadde ayogerera wano obwedda muzukuuli ono abadde wano obwedda mwana wa Ali Mpungu bazukuuli kati naye nakati we bali sekalunonebwa ye amiiri waabwe ate wadde ekibuli eri mu kiwayi eri kyamukanso kirala n'afuuka ate mukulu wabaki wabamuseeka. That's why I call it disparity. Then ne wabaawo aba African Muslim Community musinga kubayita African Muslim Community Bukoto ki n'ebiwandiiko bigamba bisoma nti African Muslim Community Bukoto nateete si Bukoto ekyaleeta Bukoto bano bwe bajja okukulembera bassekimwanyi n'ebaagu ne beesanga bali Bukoto kwe kuyita ki naye nga original African Muslim Community baabeeranga nateete eyo Seeka Hamadan Sam ye jumenkaddeko ebyo biwayi byaliwo nga Supreme Council efoomingibwa bwe baali bagitegeka singa baagitegeka nga federation tetwalifunye buzibu kuba abantu baasigadde nga bali semi autonomous ewaabwe
yo netambula federation nga bwolaba ensi nga Germany nga Bungereza abantu basinga tubamanyi nti is a federal state. Bungereza gye bayita United Kingdom is a federal state. It is. Amawanga nga America, amawanga nga Japan, mu nsi z'abasiraamu eggwanga nga United Arab Emirates, it is a federal state. Buli omu alina obuyinza bwe bwali naye ne bamanya nti awali mukama waffe bwe batuuka mu byegasse Abu Dhabi yavuga nnyo. Bwe ndowooza bali separated ate mwenna musinga kumanya Dubai kubanga wano mu kukola emirimu emingi yeeri ku ntikko. So that's why the Muslims of this country are not in conflict. We are not. Tuli mu disparity. Era teri asuka nga wakiwayi kiri n'agenda okuwasa mu kiwayi kino ne bagamba tujja kuwa mwana waffe kubanga bwe toli waffe. Abali mu conflict tosobola. Omujju tasobola kuwasa Mupalasitayini n'Omupalasitayini tasobola kuwasa mujju. Bw'olaba n'obasanga nga bakikoze wabaawo obusibu. Therefore, ebyo ebiwayi ebyo gye twatandikira ne tufundikirira mu kye tuyita community development. Ndowooza bwe baba babuuza way forward kiba kyo kitunula community development. Naye olw'obudde nga mubagambye ngenda kugenda nga nkoonakona tuvuddewa. Twava mu byafaayo bye musinga okusoma ebigamba nti obusiraamu bwajja mu Uganda mu mwaka 1800. Ani amanyi? Anamweka? Anamwina? Obusiraamu bwali bwajja dda mu Uganda 1840. Obusiraamu bwatuuka mu lubiri lwa Kabaka wa Buganda. Ne bukola lesson ne buleeta kye bayita human rights lesson esooka okugisomesa Buganda. Yoyo obusiraamu nga butuuse mu lubiri bwagyo. Lwaki baasangawo omukolo gwali gwagenda kutta bantu. Ahmad Ibrahim aga nti mugenda kubakutte ntitugenda kubatta. Naga teri temukkirizibwa kutta muntu. Kabaka kwe kubuuza ate ayani agamba nti nga sinze nnyina obuyinza yaani kwe kumulaga nti obusiraamu era n'abukkiriza. Kabaka Ssuuna n'akkiriza obusiraamu ne busomesebwa ne mu lubiri. Ebyafa byonna bwe tukugamba. Lwaki kugamba 1940 obusiraamu teyali nkuba nti yatonya butonya muki bwali bwajja dda eyo mu nkanga gye buli Abawarabu bonna baali basuubula dda muno baali bapracticinga Isiraamu. Era nkakasa n'abantu abamu abaali babakolera baali bakkiriza dda obuki lwakuba kiri hali pinpoint oga nti Imam Kasozi ye musiraamu eyasooka mu Uganda. Lwaki tewaaliwo bawandiisi? Ebirala byonna tugeraageranya. Nze eyo bwentyo ya understanding yange kuba mmanyi bw'osoma waliwo ekitabo bakiyita la hawla wala quwwata illa billah ndowooza bakiyita Islam, Christianity and Colonial Rule kyawandiikibwa Professor Ibrahim Sugairi. Kikugamba nga obusiraamu buli eyo mu West Nile mu 1937. Kyenva mulaba abantu bonna abeeyo bwe basiraamuka mubayita baki? Bano ab'ebbombo mubayita baki? Banubbi. Naye bwe mbiyita abanubbi abamu balugwala abalala baluulu abalala baki? Naye bwe basiraamuka bafuuka banubbi. Nga bw'olaba abasiraamu mu Western Uganda bwe basiraamukanga nga bonna baba Baganda kubanga ababasiraamulanga baali baki? Abamu West Nile lwaki baafuuka ekyo? Nuba Mountains eri mu Sudan. Kabaka wa Nuba yasiraamuka eyo mu myaka gyadda nnyo. Bwe yasiraamuka bonna ne basiraamuka kwe kutandika okusaasaanya kye babayita Nubians bava mu area bagiyita mu nsozi z'Ennuba. Maybe South Sudan weegattanga ne Western Sudan eyo wansi wa Darfur. Eyo gye byava ebyo. Nga bw'olaba ebusoga lwaki abasiraamu bangi naddala mu kitundu ky'Ebugweri kubanga kabaka waabwe yali atayiwe wammenya yasiraamuka. Bwe yamala okusiraamuka twafuna bizibu. Buganda yonna bonna baali badde basiraamu naye twafunamu ebizibu naye kyazibuwaza kyali
mumukomole wate akomolerwe obatakomerwa bw'ataakomolerwa olw'ennono za Buganda bano abasiraamu kuba balina iri mu ntono ne bagaana ebyakabaka ebimu mu prosesi mwalimu omulimu gwali munene gwa Kawuuta. Ani amanyi omulimu gwa Kawuuta? Kawuuta mukimanyi oba muyabuze bantu kabali Kawuuta ibe mukinjaaji yali akulira ebyoki ebyokusala ebisolo kati bagamba Kawuuta bwe yasala ate Kawuuta omukulu yali kabaka oba wasalanga on his back. Kati bano basala ennyama ne bagamba abasiraamu bagamba ojja nti oli mukafiri tojja kulya ennyama yono ojakoze ki irimu egamba nti bagisalire mu suwaani baali tebagimanyi kuba singa bagisalire mu suwaani kyagala olya kati singa obusiraamu butintaano okukamala okusinga nga bwe bulabawo. Kati Kawuuta n'amanya bagenda kumuggyako omulimu gwe kwe kugenda agamba kabaka n'agamba nti bano baakujemedde ne bwosala ennyama tebagirya avo emulya bye basooka okutta eyo gye byava. N'abantu abasinga obungi ebyo tetubitunulira nnyo because our abilities to make research, critical research, teriiwo kuba tuli baavu. Ekyokubiri tetuli bagumiikiriza kuba research yeetaaga lot of obugumiikiriza. Seeka Musoko yalina awandiika Quran ali mu myaka nga 10 naye tannagifulumya ng'ate olukiiko lwaliko basajja b'amaanyi Oluganda balumanyi Oluzungu balumanyi Oluwarabu balumanyi batudde waliwo lwe baatuula wano okumbi nga buli lunaku batuula balina wano ekisenge kyabwe siba bakyaliwo nga gwe mulimu gwe bakola research. Negwe olwaleero yagala kugira enkyofulumye era waliwo lwenseka nga ndi ku radio ng'oli akubye essimu nze nakoze research kati nze kumandi wa statistics ngenda nembuuza what criteria did you use, which variables, what level of analysis was it, bivariate, multivariate, what control did you do to prove the others? Nganzi bwe nakola control yange nemmanya nti obusiraamu tebwatuuka mu Uganda mu 1994 bwali bwatuuka mudda because I controlled for other factors. Ngenda okuzuula nga bwatuuka mudda lwakuba kye batugambako wali mu lubiri lwani lwa kabaka bwekyo bwekifaanana. So eyo gye tuvudde zigzagged many things. Tetulina ba missionaries naye kubanga neddiini nnyiniyo yagamba inna nahnu nadarna dhikra wa inna lahu lahafidhun yagikuuma bannange byetuyitamu nebyetukola n'engeri gyetufaananamu waliwo lwe baatugalira okusoma. Nze Musoke yaliko mukama wange twasomesaako babiri naye waliwo nga tu initiating ekigamba nti abaana ku biraali basome Olungereza lwali lutalo kabira naye olwaleero omwana ava ku biraali n'agenda mu medical school nga yasomedde ku biraali yadde laboratory zikyagira kubanga tetuteetemu effort. Ffe abali wano mulowooza nga twayagadde okuzimbira biraali laboratory tetugizimba ne tuweebwa emyaka 3 buli omu agamba nja kuleetanga siringi 15,000 buli wiiki. Ffe abali wano ffekka 15,000 buli wiiki. Bw'ombuuza nti abantu bali wameka nga sibuuzizza bali bwe nkozesa statistics wange ne demography okusinza ku numbers nyinza okugaa nti muno tulinamu abantu nga 180 awakana ennyo butandika obabale egyombulire bali nga 180 in view of the sitting arrangement. N'abantu 180 buli omusinga atuwadde siringi 15,000 buli wiiki ezo ziba sente meka abasoma okubala twanguyize dira 18 ogabizeemu 2 ojja kufuna ansa wangi 9 nolekyo 9 mitwalo oba abantu 180 bw'okubisaamu bw'ogabizaamu 2 ofuna 9 siba kyo kiri kati 9 dira 0 emu gye wajjoko odire ziro zisigaddewo ku 10 ozigatteko olabe tuyinza tuba tusolooza sente meka wangi aŋŋamba olunaku a week emitwalo 9 bw'okubisaamu
wiiki nnyo ziri mu mwezi oyo zaayogedde bw'okubisaamu 12 omwaka ze sente mmeka ezo wangi towetaaga kalikyuleeta gwe ddira 36 okubiseemu 12 sooka oddire 10 okubiseemu ojja kufuna 36 bw'onaamala ogatteko 12 emirundi ezo 72 ogatte ojja kusanga oli mu miliyoni nga 4 around that. Ezo tezizimba laboratory mu mwaka ki mwaka mulala teweetaaga nagwakubiri mwaka muki so eyo gyetuvudde mu mbeera eyo batera oba bwe byafaayo abasajja nga Bambogo bye baayitamu abajungute nali mbala n'ensanga nze ndi mu generation yakuna mu Busiraamu ewaffe si mu Uganda ewaffe kati bwe mbala generation nti buli generation erimu emyaka 25 egyo giba myaka 10 okay n'olwekyo kiba kitegeeza nti tuwangaalidde mu Busiraamu emyaka egisukka 10 mu famire yaffe ate bwedde okutulwesinga nga kyekituufu kubanga jjajjaffe Sirimaani yali mujungute abantu n'olwekyo ddayo olabe obujungute bwaliwo ddi myaka kijabi before 1900 abantu bwe basengukira ekijungute is before 1900 kati okuva ku 1900 kati myaka 10 mwabiri kati nyina omwana n'olwekyo ye ali mu generation yakutaano nyina omuzukulu ali mu generation yaki ya mukaaga kati ngamba nti ewaffe Obusiraamu baze emyaka 10 mu Uganda tetunaweza 2 n'olwekyo tuli very close. What have we done into that? How many of us take time to look into those zikweche tuita impetus to move forward? Waliwo lwenkola ebintu nempulirayo nga mukola comments nti Imam kinagi emwana watu kyemba mbikola bwentyo saagala kulya ku mujjajjange Sirimaani eyafuuka Omusiraamu nze nansalirawo abamu mwesaliddewo naye kyemwesalirawo mukimanyi kati buli omu ffe genda owebale katandika obale olabe Obusiraamu wamu bwakamalayo ki bw'onaamala okukimanya bano kyebambuuza ekiddako ojja kuba wa mugaso okukyanguya ojja kugamba nti bwe tunaa tumaze emyaka 15 mu Busiraamu lwaki basigala batugaya? Then you can take action. Baganda bange ati Obusiraamu bwe bwava eyo kijungutaze kalema awaliwo manyi Buganda erina bakabaka Abasiraamu 5 abakkiriza Obusiraamu bamuna ababukkiriza bali 5 Suuna yasooka Muteesa owokubiri Mwanga Kalema Kalema Kiweewa n'Ennuhu Kalema kuba n'Ekiweewa yabukkiriza nga Abasaani bamuteeka Bwakabaka bwe yagaana okusaamuka ne bamuggyako ne bateeka gundi kyekireeta Kalema ye nga akkiriza okukola ki mwabo bonna Kalema yekka gwe batayira abalala bonna Muteesa bw'osoma mu byafaayo asinga bangi muffe mu ssuula ze yakwata mu Kulaani era abawandiika bagamba tebamanyi oba zaali ssuula oba zaali jjuzu ne babala 9 kubanga taata we bwe yakkiriza Obusiraamu ye yamuwaayo abusome naye bw'ajja ku Bwakabaka ate kwaya n'etabuka nga Abasiraamu bagambye nti atali mutayirire takulembera mu swala kuba yali asaaza yaliko ekyafaayo ky'akakolokooto yalidde mu kisiibo gwe bayita kakolokooto yali mwami we gwe yateekawo okulondoola abakola ki abalya mu kisiibo yaliko ekyafaayo ky'okubeera n'ejjinja mu luggya erikakasa nti wasadde balambule basange nti amazzi bwetosadde ye yabonerezanga babonerezanga ago amayinja mwe temugamanyi mwe ba .com naye ewaffe nze nakati likyaliyo naye papasi ekyagaleeta kyova olaba bw'osoma mu kitabo kino ojja kusangamu ekigamba nti ebintu ebimu bwe byabakaluubirira
oli okukakasa nti oli musiraamu nga bali mukwekweka bwe yajja nga nkubuuza nti wakuutira meaning nti okuuta ekigere ku jjinja walaadira olina akalaadi waswakira olina omuswaki osenya swak waswakira ezo zaali identifications zaabwe eyo gyetuvudde Mbogo wazze atukulembedde byafaayo ebitabo bingi Mbogo bamwandikawo nga sultaani w'abasiraamu ekyo bwe nkitukako njagala kumusololezaayo essente ezerugenda otwala ku muzikiti gwe abagendo ndetye bokisi bibiri bano abasiraamu bali wano tusondeyo ku ssente lamanzaane gwe mulimu gwe mbadde nkola ogwo tusondeyo ku ssente z'okutwala ewa Mbogo ngenda kusonda essente za mirundi ebiri njagala bokisi bbiri emu eri emu enwa siri nnyo omusabi wa ssente era mukimanyi muzikiti gwange sisaba ssente naye mwe njagala muzireeti eza Mbogo ez'okutwala ewa Mbogo mutuweeyokko waliwo hajati wuli yasuze ne mu studio olwakino nakatayi wuyo atuddawo naye yasuze mu studio ng'anoonya ssente ne bamufukamiza n'afukamiza abasajja simanyi bamwabirabye owulidde yali badde azzeeko okwebaka naye badda lwaki badda mu bino we want to shape ourselves. One of the challenges of the Muslim community is weak participation in shaping the future. Buli lwoteetaba mu bantu abanaategeka ensinga bw'enaabeera mu maaso abalala bajja kutegeka bwe bamala okutegeka tutambulira kwabo kyova olaba ne bwe tuwasanga tuwasiza mu busiraamu bwe tuva ekibuli oba wedi Kampala oba kanjuga ewema wange okutuwowa tusooka kusibirako wa sudiiri mu bifaananyi bwe tuvaayo bagamba nti wali fefufo byawo ng'abantu gye bagenzi naye bagamba ate bali mu ibaada bakola ibaada bagenda bagiteekamu simanyi abaana bidya owulidde bateekamu ebintu ebigyonoona from day one. So eyo gyetuvudde Mbogo bwe yajja ye kuba yatuula olw'okuba ndi yaparticipatinga mu shaping a future owulidde kuba yatuula n'abasajja n'okola endagaano that is shaping the future. N'agamba nti bino tugye twagala batugamba enkufiira ya Mbogo ogamba nti abasiraamu basala ebisolo bya Mbogo ogamba nti omusiraamu kuba Mbogo ekyapa ekinene abawangi kyemutamanyi Mbogo we yakulemberera ng'omusiraamu takkirizibwa kwoza toilet ng'alina reason yegamba ate omusiraamu ayoza otya toilet eyagenzeemu omuntu ayonyoddde omwenge n'afukamu musiraamu. Mbogo yalwanako n'omuzungu ng'amuvunaana okwetissa omusiraamu yali amukolera embwa. Mbogo yalina obuyinza obukusiba mukomera emyezi 6 nga tewali amubuuliza. Naye bwe yamala okufa ne tuddamu ono despite gwe mbadde mbagamba. Lwaki eyamuddira mu bigere yali mwana muto. Abantu abaliwo abakulu abo ne baagala okulaga kuba Mbogo baali bamuwakanya naye nga teboogera twayibumaga tweri awakanya Mbogo naye nga tayogera ate bombi kati balina characteristic yomu bonna babaziika mu nnyumba ate bonna ennyumba ezo bw'oziyingiramu abazikuuma baagala nti bw'oyingira bwoti nga buyingi era bw'okuvaayo ozeeyo bwoti otuuka n'okola bweyi bali very powerful. Mbogo ali wano Embogo gundi ali wali emirembe twayibumaga tali wali emirembe ebyo byemu byafaayo byetatagoberera. So eyo gyetuvudde kati olwaleero tuli luddawa oba mu kutambula okwo Mungu n'atuteeka omusajja n'akwata obuyinza bw'eggwanga lino n'agamba nti engeri gyembulina let me shape the future. N'agamba saagala kuwulira ani mwenna mbagala mu kiki mu organization emu n'agikola. Olwaleero owulira abantu nga bakaaba nga tukayana n'okukayana obuzibu bwa Supreme Council bwa Uganda Muslim Supreme Council oba bw'obasamba bwa Uganda si constitution ya Uganda Muslim Supreme Council kuba mulimu ennyingo mwenna batawaanya egamba nti bamuwa emyaka mingi abantu abasalawo emyaka egyo me I cherish them. They had a lot of wisdom. Bayagala ng'omuntu akulembere undisturbed ajja kuba na machuwa akole ebintu by'abantu
ffe abapya generations zaffe tubaliddemu olukwe bwe tutuuka mu ntebe ezo bwe twaziyayanira ng'emyaka gikyali mito ne tuzituulamu ogenda okulaba nga biga nga tusobezaamu. It's just a matter of adjusting if the leaders tugamba nti tukole ne bw'onaakyusa n'ogamba nti afuge emyaka tujja kusigala nga tuli mu vyo gino unless we rediscover ourselves. So Idi Amin Mungu waliwo okayana okwasooka kwali it was like doctrinal. Amazibu ago gaali ku nsoma etya nti ffe ab'ebukoto tukuba mataali abalala nti kutuba tennatuuka kuvunulwa tulani kiki ovunule kulani gwe olina buyinza kyovunulwa abalala nti ejjuma okutuuka abagisaala babantu 40 nga basajja bakulu si bakazi waliwo abakazi abakulu abasajja bakulu 40 nga ate batuuze bakitundu ekyo si bagenyi kati fe abasinga no bwetuga ntugenda ntuli bagenyi bagaga nti eyo sitetuuse tugatteko zukuli yaffe bebazukuli. It was doctrine. Era abasoma byafaayo mujja kusanga nti obuzibu obwo babutwalako emakka okubalamula era ne babalamula bwe babalamula ne bavayo nga balinga abakkiriza bwe batuuka wano ne bagamba ensonga zaali 5 ze baali basalawo abaali ab'ekibuli muslim community nabo ne bawangulako emu yokka ababukoto nateete ne bawangulako 3 ezaali in their favor eyokutaano ne bagwa dro bwe batuuka wano mugenyi asooka n'akibuuka munaga nti nza bensinze tebankulembera Amada Nsambu n'asukka n'ebitabo bye n'agenda ekibuli naga twegasse nabo ne bakkiriza okusaala ki ejjuma kati ejjuma empya waliwo ejjuma empya n'enkadde ab'ebukoto basigala mu gundi yabwe eyo despite ebinesigala naye buli omu n'akola bye yali akola kye batusingako abo mu biwayi byabwe gye baasigala nga bali developmental buli bamu bakola ebintu byabwe abakola amasomero kati naye bwe batuuka olw'okuba baali bategeragana ne bagamba nti amasomero affe okufuna amaanyi tukole yumeya ne bakola yumeya era olukiiko lwa yumeya lwatuulangamu abakiise okuva mu abo bonna abazukuli baaliyo ab'ebukoto nateete baaliyo n'ab'ekibuli omutwe omukulu gye gwali at that time nabo nga mwebali era ne batambuza n'olwaleero nawulirayo omusajja eyasomera mu ssomero lya yumeya n'awandiika ebbaluwa negamba nti yumeya teriiwo simanyi bw'ayita wali n'alaba nga yumeya developinga kintu ekizimbe kye bazimba simanyi kyagamba bantu. Those are all disabilities nga tulwanirira okuba ekyo kyetulina nze kyobola bwema nsavinga community y'abasiraamu I disagree with many leaders naye bwema nsavinga abasiraamu bonna mbasavinga era olutajja naŋŋamba nze amiiri w'egindi nenga nti ono obwamiiri bwe tali wakati wansi w'amiiri wange omunene sijja kumukolako kuba nze sisaavinga bamiiri nsaavinga basiraamu ate bwemba njagala okutuuka ku basiraamu mpitiramu oyo abaliraanye nze nakkiriza nti buli basiraamu bawano balina ababakoze eki be baliraanye. Waliwo omuntu akugamba akkiriza Maulidi Kampala for example naye omwana bwe aba awasaya ate nika ajagala kibuli olw'ebyafaayo byabwe byokola ki ne wabawo n'omulala naga nti nze yange ejja kgenda olaba n'abatabuliigi bwe bagenda okukola nika bangi era bagenda ku nsozi ezo naye wano mu daily practice babanga abatali baabi. That's why I call it disparity. We don't have parity. If we had parity, bwali baddewo mufti yali baddewomu okay. For example bwe baba bagenda okulonda mu 2000 mu biseera ebyo nali member General Assembly bwe batebulinga tiimu yaffe ne tugenda tunyumyamu n'abantu ab'enjawulo ne tubagamba nti mukkiriza okulonda nti kwaffe tetwakkiriza twagamba nti wakyaliwo okukayana
tetugenda kufuna kituufu, tujja kuddayo muki nti atukkiriza. Mu kiseera ekyo twali tukyali baamiiri baali bakulembeze baffe nnyo, ne tugenda gye bali, baali babiri sitiiru nabo. Bwe twagenda mu Amerika Keeto ne tumugamba nti okkiriza okulonda, nti ye bwe banaamala okulonda ne baleta omukulembeze omu, ofiisi eno tugenda gikola. Eno ye Salam TV.